Smuli Agape Senior Secondary School esangwe Ekyungu mu kibuga ky'e Mukono ligabudde abakyala b'Ekyaggwe ente gye bagenda okulya lunaku lwabwe olw'abakyala olugendo okubeera ku mbuga y'essaza ly'Ekyaggwe esangwa ku kyalo ggulu mu kibuga ky'e Mukono wakati. Fenga Agape twagala nnyo okunyigiriza n'okumanyisa abayizi baffe biki ebigenda mu maaso Obwakabaka obwa Buganda n'olw'ensonga y'oku lunaku lw'abakyala olugendo okubeera mu Kyaggwe. Tusazeewo tubawe ekirabo ekyente basobole okufumbira abagenyi baabwe envanga babasembeza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala mu ssaza ly'Ekyaggwe gutandise n'ekyoto ng'ekyoto kyetabiddwako abaana b'amasomero ag'enjawulo nga kuno kubaddeko okubabuulira engeri balina okutambuzaamu obulamu bwabwe obwa bulijjo. N'ababuuza bayitanga buganzi bwa luggya kyetuyita Omuganda anywedde te n'obulijja kibalinga bagendere n'ebibuuzo ne babuuza kyekiraga nti omuntu teeka nti bwe tuba nga tugenda okuza olunaku lw'abakyala mu Kyaggwe akaali badde ng'akasiki kaffe ne tugamba katuteeketeeke ekyoto ky'abaana. Lwaki? Kuba mmwe ng'abaana mugwa butereevu mu kitongole kyaffe kyokolaba bakiyita eky'abakyala n'abaana. Lwaki Beene yalowooza bw'ati? Akimanyi bulungi nnyo nti nno ffenna bwe tubeera ewaka abaana bayinza babuuza ku bazadde ku kikula ky'abazadde maama ne taata ani gwe musinga okubeera naye era omuntu ajja kugamba ki maama. Kati kyova olaba ng'abaana baabaleeta mu kitongole ky'abakyala kuba ffe abakyala ffe tubeera n'abaana. Abakyala ffe tumanye ensonga zammwe. Bwe mubeera n'ebizibu ewaka osooka kuddukira wa maama. Kabeere mwana mulenzi kabeere mwana ki wala. Kaakati mu Buganda tulina ebintu eby'enjawulo bye tuba tulina okubasomesa fenga bamaama bammwe oba oliawo nga bazadde bammwe ebimu tebakola ki tebabibagamba. Kati kyova olaba tuteekateeka ekyoto kino ne tuyita amasomero ag'enjawulo. Wenno olwaleero mwesiime kuba olwaleero tukyaziza abaana aba Ssekiboobo Primary School n'abaana abavudde ku Agape Christian Secondary School. Ye avaako obulwadde obusinga obututawaanya. Tuli wamu bwekuba bipuresha, sukaali, kansa, biki byonna kasita omubiri gubanga muki guli under stress. Tuli wamu ate tukizudde kino emigi gy'emito egidda ku ffe. Mweteeka nnyo ku ki? Ku stress. Mweteeka ku tension. Mweteeka ku bunkeeke. Jo nabadde njogera Esther ne Edith. Nagamba omanyi ffe bajenisi twagala bwe tubeera ku mirimu essaawa ezisinga tubeere ku ssimu oluvaawo batukayira ku mirimu naye kaakati mulimu gwali gw'ogenda okubeerako ng'oli ku ssimu. Kati ye n'agamba fe obaba batutuntuza olugira abannanga abasinga bonna tebakola kubanga babatuntuza naye nga ddala bakusasula kubeera ku ssimu. So weesanga ebiseera ebisinga olw'endowooza gye tulinanga ffe nze ndi pulandiki mubalina babike sirina kukola kino sirina kukola kiri era we bakinyamba olwo baba bayingiridde ki eddembe lyange ery'obuntu. Nina mukwano gwange twasoma naye obusawo omwana we first born yeetuga. Tumanyi lwaki yeetuga? Maama we kumugaana ssimu. Baali awo ku kiriniki agenda omwana nga mugamba mami mpa ku ssimu. Maama we namugamba asooka omale homework. Omukyala yali anyumya ne munne ne badda mu mboozi batuuka okunyuka ddeeka nga wayisawo eddakiika nga 3 nanoonya omwana tamulabye ka waali kumpi n'addayo eka n'abuuza banne gundi mumulabyeko oba nti ate tunnamulaba ne banoonyanoonyaako tebamulaba. Omwana omuto agenda ofuluma ebweru ng'amulaba alengejja ku muti mami gundi wuuno yeesuuba ku muti. Kati teebereza ekifaananyi kiralekera bano banna abato kiri bavaako. Akulembera abakyala mu ssaza ly'Ekyaggwe Esther Nakafu
wano wayanjulidde Bannakyaggwe abakyala babaddewo ente ereeteddwa okuva ku ssomero lya Agape Christian High School ng'eno gye bagenda okugabula abakyala n'abantu bonna abagenda okwetaba ku mukolo gw'abakyala guno. Erinnya nze Nakaku Esther, kulembeze w'ekitongole ky'abakyala n'abaana mu ssaza ly'e Kyaggwe. Olwaleero ng'ekitongole ky'abakyala ate n'essaza ly'e Kyaggwe okutwalira awamu tuli basanyufu nti nno ente yaffe omukungu Hoji Nsubuga, director wa Agape Senior Christian Secondary School, ye yatusuubiza otuwa ku mukolo gwaffe ogw'abakyala etuuse wano ku kitebe ky'essaza. Era tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala, tumusabira emikisa gya Mukama. Mukwatireko nabadde nti mbadde manyi otemere kati nga oba oli kutudde otemeeteme bwoti naye se obatemere n'ebifi bwoti batemere n'ebifi bwoti bwoti tuve wano yawo mukona kikolera kabaka Bobi Wine sina kyemwagaza kayimba mwagaza ati obulamu kyabwagala oyagala mpuuga inze obulamu nkyabwagala obulamu obwagaza ati n'olulimi lokalo oyogera lulaga nti oyagala nti golooza yeferekirumanyi naye era bw'ofuna sayidi yo era ng'omwagala si musango si musango. Essomero lya Agape terikomye kuwa bakyala nte wabula lyagasseeko n'ebbandi geno yegenda okubeerawo okubeesabeesa abagenyi abagenda okwetaba ku mukolo guno era nga bw'ojuula bbandi ya mulembe nnyo.